Baganda bange nkomyewo nate ate tubeere nga tweyongera okuyiga nga bw'otunuulira GLEAVER eno eyagiye omukaga bwenjagala mbeere nga ndikuyigirizaako era ng'okwata nsaba oyo natana subscribinga ku YouTube channel yange eya driving and operating odduke mu bwangu mukwano gwange tubeere nga tuyigira wamu mbeera n'ebintu byoba weetaaga okuyiga oba okukwongerako kwekyo kyobadde tonamanya. Yes, ka video ka leero nsaba katunyumire ffenna, nsaba mweyongera okusubscribinga n'okulayikinga n'okusharinga. Leero ngenda kuyigiza kugiya eya GLEAVER yagiyaza omukaga kuba bangi nga olaba namba emu, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5 ne R. Wali ababyebuuza tamanyi R kyeki, kyengezaako okuleetera nga olaba R bangi tebamanyi kitegeeza naye kiba kitegeeza gya ya advance. Then mu line ezo nga wozaba waliwo line eyesalamu buli obutini kwe buva iyo gye bayita Newton nti oli atadde GLEAVER agyese mu Newton nga talese mu gear. Then waliyo kuba namba emu, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5 olina okuba nga omanyi ozitambuza bulungi diru oteeka mu reverse. Njagala tubeere nga tukiyiga bulungi, mwongere okusubscribinga, okulayikinga, okusharinga. Muganda wange na eyali etaaze okubanga owuliriza ku video zino olulimi Oluganda kijja tuyamba nnyo okubanga tuyiga mu lulimi olwaffe okusinga mu Luzungu gye babiteeka. Olumu ababikola ababayindi engeri gye boogera mu Luzungu lwabwe nga terutegeerekeka, naye kati wano nkikwanguzako nkikuleetera osobole okuba nga omumanya. Tunuulira ku mukono gwo ogwa left ekigenda okubeerawo, otunuulire ne agenda atudde mu motoka eyo kyagenda okukola. Njagala weetegeeza akapoint aka green kolaba. Akapoint aka green kitegeeza awe wali line ya Newton yesalamu empanvu singa oteeka mu motoka yo mu Newton. Motoka mugiyo mulimu enawali namba emu ne wali awali R oba ne 5 waliwo seplinje kyagezaako kulaga nti woba oteeka mu gyezeri omukono ino guteekamu nga gubaako n'amaanyi n'ogunzikira side zeri eyinamba emu osobola seplinje eri okuba nga ogisinza amaanyi oteeke mu gyajuyagala. Then side zeno ku namba 5 naye oba okwata nga omukono gusindika guzza eno. Awo bwira ogiteeka mu Newton awali namba 3 ne 4 ekomawo awo olwa seplinje zinti ziba zigikomyawo awo ng'ogitadde mu Newton. Olina okuba nga okyetegereza nnyo obeere ng'osobola okuyiga. Okuyiga tekugwayo era nga otunuulira bintu bingi ebikyajja, motoka zikyusibwa enkya n'olweggulo. Wali emotoka gy'otuukamu nga reverse eyo teri nga zino motoka ewazimanyiira nti otuukamu nakuteekamu ng'olina eizo kanyiga wansi n'oteekamu oba okusitula n'oteekamu. Naye katubeere nga tugenda ku ngeri gy'oteekamu namba emu oteekamu. Tulaba omukono gwe engeri gyagukuttemu kitegeeza nti seplinje eno eri eno namba emu gyeri. Okwata ekibatu nga kiwunzikira eri ku namba emu gyeri seplinje eri omukono gwe n'amaanyi ng'oteekamu nga ogenda okulaba nti asindika n'asobola okuteekamu nga olaba akaleni ka green nti eba mu Newton n'osaza n'oteeka mu namba emu nga bw'okiraba awo. Bw'osimbula motoka yo ng'era nga wolaba oba olina okunoonya namba 2 era oddamu n'okwata ngeri gy'okutte kuba singa okola ensobi nedda mu Newton awo nga tokutte bulungi seplinje eba esindika ekomyewo wano wakati. Naye wali eri nga bwakutte bw'ati bw'osobola okuyisa ku mabayi kuli n'okola ki n'ogiteeka mu namba 2 nga olaba ka green eno ku mukono gwa left we kagenze. Kati bw'ova ku ekyo oba olina okunoonya giya eddako okuli namba 3, namba 4, namba 5. Awo enkwata ya giya ekyukamu woba oyagala okuyiga amangu okontrolinga GLEAVER nga tekusumbuye. Musubscribinge mwanguwe tubeere nga tutambulira wamu nga wootunuulira nti kati ajjayo omukono gwo oba olina ogukyusa nga wolaba nti akwata omukono agukyusiza ekibatu kibadde kitunda eri ku kisenge kati ajjayo n'akwata noba nga okwata bulungi GLEAVER yo n'okakasa nti ngikutta. Ate olina okuba nga ojjamu omanya ddi lw'ogiggyemu
egenze mu neutral n'oteeka mutogoba gasaza ng'otwala n'amaanyi sooka oggyemu omanye nti evuddemu kati nnyingiza topapa nabyo. Yes, kintu ky'okuyiga kintu kirungi nnyo kuba nti osobola okugenda mu motoka saa zino ng'ovudde ku vidiyo noba ng'omanye ekyokukola kikyozzaako. Abamu kye batamanyi ye bw'alaba nti gundi avuga naye abayagala atandikira akwate bukwasi motoka avuga ekivaamu ate omukisa gwali badde nagwo ogwonoona. Kati nga olaba kalayini aka green akutte bulungi n'atwana nti kamu namba 3.